Uganda y'enkya. Abantu bali mu kubakwatira mu masomero twetaaga etteeka. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Gwe nninda. Mukama agakozese mu linnya lya Yesu genda wangule. Gwe nninze Uganda teteekwa kuwanyisibwamu ssente. Abaatusooka ensi baagikwasa Katonda olwafuna independence bwepa ne bagalina eggwanga lya Katonda. For God. This country is for God. Our motto says for God and my country. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bwe bamugamba nti Bisiyaga obiwagira obiwakanya obivumirira ng'ayogeza birimi yakafa olumbe. Nkiddemu kubanga nkigenderedde. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bwe bamubuuza ku Bisiyaga obiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafa olumbe kubanga oluvannyuma lwenga president ani aliddamu okufuga nga abantu bagenda mu bubina. Ensi eteekwa okuba nga erina future. This world cannot end with us. Singambira akuliraanye ensi eno teekoma kugwe essala zino z'osaba abaana bo bagenda kuzeeyagaliramu, abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu, bazzukulu b'abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu. Uganda teekoma wano. Enkomerero tugirekere Katonda. Buli agamba nti ogenda mu kabina k'abalala ebeera ddembe lya muntu oyo ebeera right yakafa olumbe kubanga singa teyazaalibwa bamujja mu kabina. Abaana balina abajje mu kabina. Kiki ekimugana okuvumirira abagenda mu kabina? Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abaagala eggulu booka mukubira engalo waggulu. Abaagala eggulu booka mukubira engalo waggulu. Isaac, omusumba afunvubidde. Zino si nsonga za Museveni, si nsonga za Anita Among, si nsonga za Timothy Tayebwa, si nsonga za bapasita bokka. Omusajja gwe bayita Mwami Kazimba, Bishop wa Church of Uganda, mumukubira engalo ez'amaanyi. Mumukubira engalo. Ate muzikubire Katonda amuwadde obuvumu. Ennaku ezo namulaba ng'alayiza abasumba abaawule. Ekirayiro yakikyusizza. Si kyekiri ekiva e Bungereza. Kino yayongeddemu. Omuntu alina okweyama nti tajja kuwagira Bisiyaga. Bishop Kazimba ow'ennamirembe yagambye ekirayiro yakyongeddemu. Alayira akati ng'agenda kuweereza mu Church of Uganda. Alina okulayira nti tagenda kuwagira Bisiyaga. Isaac, musumba akombye kwerima. Abalaba Uganda y'enkya n'abalaba Isaac One Case ne Solomon Kaweesa bebaza buli we tuvangayo okujja ne tutuula wano n'oteekako dataawo n'otulaba. Amanya nze Isaac One Case era nga nkyayina omulanga gwange gwe nnemera ku bantu bano nti tuyina kye twatandise kye tuyita pad twakiyise tutya pad girl child to school. Yes. Nti tupadinge omwana omuwala ku ssomero. Tusoloza oba tusonda twagala gula padi eri gwe kinoomu ng'olina paadi zo nga toyagala tuwa ssente zo tuzaaniriza. Nawe wali eyo osobola okugamba nti ssente zino nziweereza naawe tukwaniriza
twagala kuzza abaana bawala bano ku masomero abaana bano abawala munnange ba droppings out of schools bayitirivu nnyo namwe abakyalemeddwa okudda ku ssomero. pads ze tunoonya tetwagala zetwalira bano bannamirembe nabisuusa simanyi nabisere simanyi twagala omwana oyo nga bambi tasobola nakugula katambaala ka 5. So waba tasobola kugula katambaala ka 5 olowooza anaagula paadi ey'N13. N13 waziraba agamba lwaki songerako nengula uniform. So twagala batwalira paadi era gwe munnange ali eyo ng'olina obuyambi bwonna osobola okunkubira essimu n'oŋŋamba nina paadi bweziti zinone oba osobola okuŋŋamba ndikuteerako ssente bweziti tugende tugabe oba osobola okuŋŋamba nze nina paadi zange njagala tugende tugabe naawe. Gwe wenna ayina ekintu ekyo twakitandiseewo osobola kunamba ezo kitandika naffe nga tetunnabagenda mmwe mukoze ekimuko naffe tutandikeko osanga banaalabira okwo ne bayamba omwana n'abeera mu ssomero. So nsaba ku namba eyo teekako ssente twagala at least woogulayo paadi 3 n'ogulayo n'ebitabo bya black book 3 oba tosobola bigula biweereze paadi 3 oba black book 3 tutwalire abaana mu masomero tusomese omugigi omuto emiti emito gye gigumiza ekibira tuve ku bawumba tuutu abali mu tawuni bo mu kifo ky'okugira bawabya buwabya bwe tusomesa omwana tutegeera nti oyo ne waaba muwumba tuutu omanyi okubeera ng'oli muwumba tuutu naye nga tewasomako kibi. Ate wobanga muwumba tuutu nga wasomako kirungi osobola okutuuka essaawa etuukanga n'otegeeramuko naye wobanga tewasomako ate ng'oli muwumba tuutu kibi nnyo. So mbasaba muweereze obusente tujja balaganga obuvidiyo obwo we tunaabanga tugabye tujja busuulangako ku pages zaffe ez'enjawulo. So katandikiraawo Pastor Bugingo nga bwe nakugamba olwasooka era n'olwasembayo tyayagala nnyo okubeera mu mawulire. Kankubuulire bye agambye leero Pastor Bugingo ndowooza bulijjo avuma Bugingo naye mukkiriza nti naye akimanyi nti Bobi Wine ategeera. Munjogerayo omanyize tunuulira nnyo ebigambo nenzijjamu ekigambo agambye abantu bonna abategeera boogedde bwebategeera n'abala President ayogedde n'agamba Speaker wa Parliament ayogedde Deputy Speaker kati alinda Kyagulanyi yategeera gw'atannawulira ng'ayogera ate n'ayongera otukakasa nti Bobi Wine y'omuntu ye President we Uganda yalondebwa. Statement ye ogitegedde bw'otyo akugambye abantu abategeera bonna boogedde. Kati kankubuuze ku ya Bobi Wine ategeera tategeera mu communication azazaakola ategeera tategeera. Musumba Bugingo nga ddi lwe yali akkiririza mu Bobi Wine nti ategeera nga ddi kuva ddi? Anti kye ndi kugamba nti ekitegeeza leero wojja naawe okitegeera nti Bobi Wine ayina ssennene eri abantu era waaba tannayogera ku kintu era abantu bazze babuuza Bobi Wine nga tannayogera ngaani? Ayogere ngaani sooka mbuulire. Kati awo abantu we baba bakkiririza nti Bobi Wine yalondebwa n'awangula akalulu. Musumba kyabadde ategeeza naye mu communication zammwe mujja kulwawo kitegeera kozi yazzeeko n'agamba kankubuuza Musumba yaddako omanyi omugoberera yayogera n'agamba ye President waddako yagamba ani? MK muboogedde ayogeddeko konti MK tannavaayo n'ayogera. Okitegeera mbuulira mu baasomye ng'ate amanyi nti ayina gw'ayita standby generator gw'agamba nti ye mukulembeza addako nga ye tamubuuziza nti muhoozi Kayine Rugaba tonnayogera vaayo oyogere. Olowooza lwaki addukira ku Kyagulanyi? Ekitegeeza waaba tayagala mawulire akkiriza nti ono ye mukulembeza omutuufu ku ebyo ebibiri ayina olondako either akkiriza nti Bobi Wine ye mukulembeza omutuufu oba ayagala mawulire just nti ate nti woyogera ku Bobi Wine ofuna amawulire era kimusigaza nga kiraga nti oli ye influencer gwe tuyina of all time.
waba president gwogamba fountain of honor kubanga bagamba Museveni wayogera teri mulala ayogera ye ekigambo kiki ekiba final lwaki obeera odemandinga Kyagulanyi Bobi Museveni ayogedde gweyita president Yoweri Kaguta Museveni ayogedde gwe mugamba nti ye president w'eggwanga ayogedde lwaki obeera okyademandinga Kyagulanyi ayogere kuba mukulu mu ggwanga number 1 alina ekibiina kye NUP ekibiina kya ye president w'NUP anti ye waliwo we yayogerera nti okujjako gavumenti toyogerera ku mizindalo na mu makaago oyina ekitegeeza nti ye Bobi Wine ne wanayogera eno teyina kyekijjakola ekitegeeza omanyi nti omuntu w'oyogerera ekintu ne kibeera recognized mu parliament na mu state house lwaki na mu church Bobi Wine si pastor Bobi Wine tali mu parliament Bobi Wine tali mu state house lwaki ye gwoyagala ayogera lwaki okusirika kwa Kyagulanyi ku Bisiyaga oba kubanga essano tannayogera lwaki kiruma nnyo Pastor Bugingo kiki lwaki Kyagulanyi kambagambe bantu bangi abatannayogera naye va ku pastor yekolowooza lwaki demand yali ku Kyagulanyi yogera kubanga bamanyi kiringa wawulirako omusajja gwe baali bayita gwe bayimbanga nti hajalagidde alagidde nga Haji ne wabagamba nti bannaye mugende mupame ku street za Kampala abantu bakeera kigambo ekyo si kinene lwaki tokwesiza kufuluma at least njagala nkugambe ekigambo omuntu kyalowooza nti ekyo abantu tebasobola kikola naye ng'oli waaba ayogedde abantu bakikola kigambo kyoyogedde nga ekyo tokibikkirira so wenkugamba nti omusajja waavaayo n'akugamba nti bayira kankubuulire pasita kyatamanyi oyo pasita tamanyi nti Bobi Wine ye yavaayo n'ayogera ku Bisiyaga emyaka mu luyimba ulira soko ulire waliwo akantu kaneeno waliwo akantu kanooza y'ensonga lwaki Musumba Bugingo ali nnyo mu kulumba simanyi What is your relationship with homosexuals like the president alleges and foreigners? Well, that is nonsense. It is a shame. It is really disrespectful to be talking to a married man who is married to a woman who you know. You continue. I feel insulted to be drawn in sexual talk with whoever when we have a few hours to lead to an election. General Museveni has always tried to paint us with any negativity, with violence and with whatever. He cannot convince people anymore, okay? You know I'm a married man. You know I'm a culture man that would rather come to this national TV and use these last minutes to talk about how best we are intending to peacefully, constitutionally, and non-violently liberate ourselves. But you're driving us into sexual talk, which to me, I find very, very diversionary, okay? We are being supported by Ugandans. General Museveni can talk about whatever. I saw him today trying to change the narrative, trying to be a younger person, Ibachadibange, Ibabradi, etc. Why? Because he does not have anything more to tell Ugandans. I am telling Ugandans that we are a 21st century generation that need 21st century solutions. I'm telling people, which already they know, that we want to bring back the rule of law and respect for the rights of the citizens. We want to end arbitrary arrests. As we speak right now, Nubian Lee, Eddie Mutwe, and more than 100 other of our supporters are in jail for committing no crime. You are not talking about them. You are asking me about homosexuals. Come on, Simon. Don't be one of the journalists that are being used to divert the pain of the people of Uganda by bringing around nonsense other than talking about sense and other than bringing the pain of Ugandans on the forefront. It's nonsense. So. It's nonsense. Bamubuzabuza what is his relationship? Ye nakugamba ndi musajja mufumbo. Nina n'abaana. Lwaki omumpita agent wa Bisiyaga? Does that comes to tell you basajja bali Bisiyaga nga balina abazadde balina abaana n'abakyala? Is it
a perfect response yonzo gamati kyankubuuza Bobi Wine yayogera ku Bisiyaga nga mwe muyita munyiwanjaga manyi nga Bobi Wine yayogera ku mwe mwakabyogerako kati Bugingo wakatandika okwogera ku Bisiyaga taluddeewo naye Bobi Wine omanyinga waliwo ensi gye bamubaningamu lwakuyimba ku Bisiyaga okimanyiko oba tokimanyi nkimanyi bulungi kati wabanga yabyogerako emyaka 10 emabega mwe mwakakira yagamba ati kiki yagamba ati bwe kiki kyomanyi nze sijukira kye yagamba emyaka gy'ogamba 10 emabega yagamba ati kugamba woba okkiriza nti Bobi Wine yalina oluyimba lwe yali ayimbako nga lugaana Ebisiyaga ne bamubaninga okugenda mu Amerika gwe tegeera kiki kye yagamba ekyo nkirekedde abawuliriza omanyi twagala tukole research fenna yagambye tubuulire eri abataswa kugira tubuulire yagamba atategeera Bobi Wine yayimba oluyimba banoonye oluyimba luyimba ki anti balunoonye Bobi Wine talking about homosexual oba singing about homosexual saagala baddaawo bagambe nti omanye ebintu ebimu kyova olaba nkugamba genda mu Bayibuli si nti mbeera sisobola olumu otuddira naye mbeera njagala ogende otegeere kiki kyenjogerako so Pastor Bugingo wabanga tannaba ku cause ye tutandike naffe mmenya abatannayogera lwaki mulowooza nti ekigambo kya Bobi Wine kyekikulu nnyo nina interview ya Kyagulanyi noonya yali ndoza ku Sabak yali ku Sabak South Africa ku TV eyo ngimanyi abamu gye bagamba nti ekibuuzo ekyo yakyandolinga mu ngeri eri vague etategeerekeka I'm looking for that interview be batategeera era cause ye interview eyo yali bweti Bobi Wine wasn't clear abantu Bobi wasn't clear kankudiremu bamubuuza okomentinga otya ku homosexual n'agamba era yagamba nti buli omu ayina rights ze era mu kwogerawo yagamba nti yabalaga nti ebyo Ebisiyaga mu Uganda tebikkirizibwa naye olw'okuba nti tebikkirizibwa tojja kumala muntu kujjako muntu rights ze naye ekigambo ekikulu tebikkirizibwa kambuuze omuntu bwakubuuza Isaac nti eky'Ebisiyaga okyogerako kino ga buli omu alina right ye is it part of the right in Uganda mu kusemateeka tumanyi rights and freedoms chapter 4 is it part of the rights kankubuuze waŋŋamba Isaac kandeete ekibuuzo ekyangu noŋŋamba Isaac okutta omuntu okyogerako ki nenkugamba buli omu alina rights naye okutta omuntu tekikkirizibwa mbeera nkugambye nti genda otte bw'otandika ne rights what you mean cause kyentegeeza nti kati kankubuuze omanyi lwaki nti wonsanga nzise naawe nonzita bakukwata ate ng'osse mutemu bw'osanga nga nzise cameraman ekyo kituufu naawe nonzita bakukwata naye ate gwe obeera osse mutemu lwaki tebagamba nti ono bamutwale nti kasi omutemu tumulaga lwaki bagamba oyo alina rights ze okwewolereza mu kooti asse lwaki bagamba nti alina rights era bakukwata ne bakugamba tugende wekikyukira kiyinza okubeera nga either akusse omutemu obadde otta nga naawe obadde ogenda kujja wataakinga ono bwakuttirawo era aba ne defense I was defending myself olaba baga nti omubbi ne waba akwataakinze ng'olina mumateeka n'omukuba kanki simplify it's not mu mateeka abakazi abatta omwana yes n'akwata omwana n'amusuula mu ttooyi omanyi nga w'osuula omwana mu ttooyi ffe ne tukitegeera ne tujja ne tukukuba naffe tubeera n'omusango naye oli omwana abadde asobola okukwataakinga gw'osudde mu ttooyi ekyo kyawukananedda anti olira oli ayinza okubeera nga abadde ajja okutta kibi it's a sin naye omuntu akugamba ate tottasse yes kubeera n'akalabba mu Uganda tekaliiwo awe kali baakasayininga bamala ne bakajjawo akalabba omuntu okumutta biki it's life imprisonment but not sentence to death nti oli kyayogera kibi tekikkirizibwa mu Uganda naye oli waaba akikoze but his response
ekirungi tugiina. Which is Uganda wine and presidential race. Good evening and welcome to African. Well, the generation governed and kibuuzo kino zekyali eno munganatera His stand when it comes to protecting Very the good. rights of the LGBTIQ persons in the country, or should he be president? I think also, or why the rights that you once made against the LGBTI community. And there's a question here that and that is exactly what gives us the confidence that this is going to be done. Controversial remarks that you once made against the LGBTI community. And there's a question here that we have from Sibonelo, who says, where does he stand when it comes to protecting the rights of the LGBTIQ persons in the country, or should he be president? I think also, or why he should be president. I think that's probably the question. Well, as president, I think one has the responsibility of guarding the rights of all citizens, those that are like you and those that are not like you. And I believe as a leader, a high level of tolerance is required to make sure the nation comes together. Tolerance, or is it acceptance? I believe in tolerance. Yeah. What do you think about the LGBTQI community? I think that all human beings are human beings and all rights are rights. Yeah. So would you then move forward to speak about the acceptance of the LGBTI community instead of tolerance? Because tolerance sounds a bit different. Tolerance says, I must tolerate this person who I don't agree with, who I don't like, so I must tolerate this person. Well, I believe that leadership and indeed respect for rights is the ability to guard one's right even when you don't agree with them. You know, one leader once said that I might not agree with you, but I'll guard your right to stand with to stand by your position with my life. And I believe that's what leadership is all about. So you don't believe in the LGBTI community? Well, I believe in respect for everybody. There are very many people that we are alike and we are not alike. Yeah. But so these people, does it mean respect even though you don't agree with? Even though you don't agree with somebody, I think respect and of one's rights, even to disagree with you, is very important. Okay. So if you want to also send us your comments and your tweets, you can. Okay, tewaliwo agambidde nti they are not accepted in Uganda. Zaye mabega waliwo omusajja wamubuulizza amugambye zayo ke mabega omanyimu ebintu playing ngenda kugamba nti awo. That's what leadership is all about. So you don't believe in the LGBTI community? Well, I believe in respect for everyone. Your right is there. This person who I the acceptance of the LGBTI community instead of tolerance, because tolerance sounds a bit different. Tolerance says I must tolerate this person who I don't agree with, who I don't like, so I must tolerate this person. Well, I believe that leadership and indeed respect for rights is the ability to guard one's right even when you don't agree with them. You know. Ulira omanyimu oluzungu mu lusoma kiro, even when you don't believe kiringa kyanga mu Uganda ulira anti kati tuwulidde ekintu tugende ne kino njagala saagala kimenyawo naye kyenjagala okugamba kikino akugambye nti even if you don't believe kyenkugambye wano nti osobola okutta omuntu naye gavumenti nekukwata ng'oyo ava kutta notta neweeba tekkiririza nti okutta omuntu wulira wamala cause waliwo kyodrivingako oyagala tugambe nti Bobi Wine naye fact my issue, his communication was not direct, he was vague. He was vague. It was a vague communication. Siwagira Bisiyaga. Yes, kati yeri direct communication. Kati kankubuze. Bengamba nti simanya ate ndi mufumbo libiki. Kankubuze. Omuntu atawagira Bisiyaga afe. Kugwe bamutte. No. Lwaki tebamutta ate nga kibi kyakola? Abeere nga asimbibwa mu mbuga z'amateeka kuba amateeka weegali aga criminalizing ekyo era amateeka gagamba sikutta kati anti Bobi Wine wali omuwuliddeko ng'agamba abo tebalina nabatwala mugundi mu kooti
no nti mu Uganda tetubikkiriza anti awulira akugambye bamubuuziza nga ye omuntu tebamubuuziza ku ggwanga wawuliddeko do you accept owuliddeko nga bamugamba mu position gye yali ayogereramu yali ayogeranga ye era bamubuuza nga presidential candidate yali asuubirwa ye presidential candidate yali asuubirwa ye awo ekiti yalimu engato zaali nene nnyo nti bye yali ayogereramu era oli yandimubuuzizza nga nsi okay so wamala azakukkiriza nti Kyagulanyi engeri gya respondinze emirundi ebiri engeri ya trashing Simon Kagwanjala nga ebula ennaku 3 tulonde n'alaga nti that is what eri ebibuuzo Isaac betusuubira mu direct communication a polite response kyosuubira nti ng'oli direct what nga president kati council kankolindeko I'm not saying that Kyagulanyi is a gay. Yeah. I'm not saying that he supports. However, the way you handle the situation is a close situation. Ekintu kiri kimu gondi. Nange ogenda lete ya Museveni ng'ayogera kuge. Naye ate era government ya Museveni ye yakansolinga bill. Tugambe nti era nabo bagge. Kati lwaki tebayisa bill eyo? Omanyinga yayina obuyinza okugamba Andrew Mwenda ati ekyo ekintu kireke? Yes. Lwaki yakireka ne kigenda mu kooti? So, kyenkugamba kikino wamala. Bobi Wine response ze kozo oyagala comparinga response eno gye yagamba Simon Kagwanjala yali taafu ate eno ogiraba nga yali light. Tuli amawuli wamala waliwo ekintu kiringa wamala. Ebibuuzo byonna mbuuza. Sobola bikuddamu naye ate manager wange wabimbuuza oba nze nina omuyimbi gwe abayimbi be managinga wemba managinga abayimbi abo wamala asobola okgenda ku TV ne bamubuuza tubuulire watandika ddi okuyimba era naye mu mmotoka ne mubuuza ekibuuzo kyekimu ayinza okuntabukira koza amanyi nti nze at least nze nandibadde mumanyi nnyo okitegeera Uganda Bobi Wine abasuubira nti mwandibadde mumanyi nnyo hasoze international community babadde tebamuwagonde nga bamanyi muyaga biki okumubuuza abeera ayina okuba handolinga n'ekitiibwa so ekintu kyakugambye akugambye nti oyinza obutakkiriza nga bwe nkugambye nti oyinza obutakkiriza nti ono asse omwana we ow'emyaka 3 kyakoze kibi Isaac naye tekitegeeza nti wakola ekibi wamala bwe eri omutuge naye tusobola otuula cause nga kale soko Isaac okulya Bisiyaga is it a right? It's not a right. Webale nnyo kati kankubuulira okulya Bisiyaga ugambye it's not a right anti mu Uganda wulira mu Uganda bidde anti wulira soko lindeko okulya Bisiyaga it's not a right naye wa mu Uganda is it a right? It's not a right. Wandyagadde abasiyazi babeera mu community za Uganda sandi agadde wandi defendizo kya oba ekibuuzo kya Kyagulanyi do you feel his response yali ekukakanya gwe noga yes wali contented yanzikakanya gwe wali oyagala obagambe nti we are going to kill them no bwembuzibwa nti wamala olowooza ki ku abali b'Ebisiyaga number 1 response nti yes abasiyaga oba Ebisiyaga mu ggwanga Uganda nga nze presidential candidate I feel culture yaffe number 1 I expected Kyagulanyi okukwata ku culture I expected Kyagulanyi musajja munnaddiini wanzikiriza buli lwa Sunday Kyagulanyi asaba by the way buli lwa Sunday I expected Kyagulanyi to tackle the question ku basis ezo bbiri nze ng'owenzikiriza mu Bible bweti ne bweti this prohibits good and good okusiza ku culture yaffe this and this kankubuuze gwoli kwogeranga wamala singa Kyagulanyi kati the expectations z'abantu the audience expectations zo tekitegeeza nti kyenina okola it's your expectation not mine this is a contentious debate Isaac the way you handle certain
debate is not the way you're going to handle it. Abantu baba amaso gabali bweba. I expect Kyagulanyi okuhandlinga ekibuuzo ekyo ku basis oba ku misingi ebiri. Munanzikiriza munnaddiini omu staunch ate era akkiriza mu culture. Kankubuuze. Tomanyi Kyagulanyi waagwa? Tuve mu bya bannamawulire bino titwagala. Tomanyi Kyagulanyi waagwa? Simanyiiwo. Tomanyi. Kati kankubulire waagwa. Kyagulanyi mufumbo. Kyagulanyi simuli wa Bisiyaga. Kyagulanyi ayina abaana. Era sikkiriza nti abirya. Kati woba tokkiriza kiki ekikuyombya. N'ekirala kyenyinza okugamba. N'ekirala nga bwe mwagala afe ku nsonga zino ez'Ebisiyaga biki nammwe bwayagala we bababuuza ku nsonga z'okutulugunya abantu ez'okwokya abantu nammwe we muba muzogerako singa naffe tutandika ng'ogeraageranya nti we bakubuuza ku kyokutumbula abantu nga wabuzaabuza nga we mumwagala. Kakati ku debates ezo bwe zityo ne President Museveni always tumutadde on the spot, European Union, US, zonna governments ezo debate bwe zityo ensi zonna n'omuntu abadde eri President ayogera ki bw'abuzaabuza omutoka I'm not content. Ogamba tabuzaabuzangako. Ani? President ati kyengambye alina debates zatakwata bulungi President Museveni n'ogamba kati nga bw'atazikwata bulungi abeera n'ebigendererwa bye lwaki tazikutte bulungi. Nekyagulanyi otakwata bulungi yaba n'ebigendererwa bye. Si kyabye Siyaga ekyabye Siyaga yabaddamu cause yakugambye you might not believe cause okikiriza nti abannayuganda tuyinamu abasiyazi. Okikiriza njikiriza nti mwebali but amazima gali nti it's not a right. Kiringa wona agamba nti mbaleka let them enjoy. Kiringa wona agamba nti toyina right okuvuma omuntu. Aya togirina. Naye tebavuma bantu. Babavuma. Tubakube oba tubatte. Notobatta. Kati omuntu wakubuuza anti kyenje njagala n'ekirala kankubuuze omanyi nti woobanga toweza myaka 18 tovuga motoka. Yes, etteeka bwe liri. Yes. Teriyo sooka olindeko omanyi kyenjagala okuleetera kino wamala nti ebyo byonna by'oyogerako biyinza okuba ebituufu naye first of all nga omukulembeze omulungi osooka n'okkaanya oli wulira osooka n'okkiriza nti nina ababikola then woba n'ababikola society yaffe etukkiriza nti nedda tetukkiriza okitegeera kati kiki ekiddako bali tubakolere ki bakugamba nti ekikufuula omukulembeze omulungi ne wemba sikkaanya naawe nga we can agree to disagree. Okitegeera naye era mwe kyemwagala okugamba nti omuntu gw'oli kwogerera ow'Ebisiyaga waliwo abiyingiddemu sooka owulire waliwo abiyingiddemu nga tamanyi. Isaac okkaanya n'abasiyazi sikaanya nabo bwe bavaayo ne balya muganda wo oba mutabani olwampaka oba lwaki oba kale n'abyeyingirira namu respecting anti lwakuba alina right. Anti wulira no anti ndikuddamu ogambye sikanya n'abasiyazi webukeeranga mutabani wange aliyingidde obanga babimulya nyinza okuba sikanya naye kati nkole ki mukwate mutuge kyenakola etteeka ligamba litya etteeka bwe ligenda maaso ndina munene ogugenda maaso nze kyennandikugambye nti abasiyazi sikkirizaganya nabo wemba sikkirizaganya nabo tukoze tutya okumalawo Ebisiyaga omuntu omusiyazi bamusibe okitegeera naye ate tekitegeeza nti kubanga oyina abasiyazi. Okay, the penal code cap 120 egamba bwet in section 145 on unnatural sex offences criminalizes homosexuality sex activity. It specifically says any person who has carnal or carnal knowledge of any person against the order of nature in quotes, has carnal knowledge of animal or permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the order of nature commits an offense and is liable to imprisonment
for life. Ye section, that is section 145 ya penal code ekugamba nti waneno language wenizo faulting ya penal code walwa in terms of the language naye bogera mu definition ya penal code mwenyini the order of nature okukyusa ekikula ky'omuntu naki nti obadde olina kubeera oba katugeze omusajja ku mukyala nene mukikyusa ne mukyusa order of nature nti mukyala ku mukyala okomitinga offense omusawo gw'amanyira osibwa bulamu bwe bwonna sikutta era nekyo buli bwonvugo ngamba nti tubatte tukalibata no kankubuuza omanyi nga n'ekyo si kituufu ekyaki ekyo lyeteeka nyinza okugamba nti si kituufu bagambye wenkwata omusajja n'omusajja wenkwata omukazi n'omukazi naye osobola omanyi ng'osobola okubeera omusajja naye ng'olya mukazi w'ebisiyaga yes ekyo kituufu era omukazi bakolere ki omukazi era bwe yeekubira enduulu mu mateeka ne bakebera nga ddala kituufu it is true order of nature yakyuka ate waateekubira kuba oli anti bwateekubira ate poliisi egenda kwata order of the nature ate abateeka mu kamwa cause neyo tekikwatagana yes very naye ate nga wamalamu omubiwomerwa ennyo nti maani kati ako n'ogamba tuveeyo eyo njagala mu kamwa Isaac amateeka omanyiga order of nature ebeera ekyuse nayo Isaac yes era biri mu penal code nti omuntu president yayogera nti mouth is for eating ojjukira bw'akyogerera era yali ku gundi eno yennyini ku bbiiro eno yennyini eya homosexuality ya 2009 gye baatuuka ne basuula ettale naye kamalirize I expected mukulu Kyagulanyi honorable Kyagulanyi president w'ekibiina kya NUP si wa kibiina kya NUP kyokka president wa NUP okuvaayo n'agamba gamba president w'eggwanga president w'NUP ekyo tugenda kisulako gamba ow'eggwanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president soko veyo ku honorable president wa NUP president w'eggwanga musemateeka mmanyi gwe baalayiza oba kale gwe muyita gwe mugamba ebyerayiza musemateeka kale mu byalaali gwomanyi yange va mu byasemateeka tudde mu byalaali mu byalaali kubanga ebyasemateeka byalaali alayira n'alagira essayino kuba president bwagaa nti ekya kafyu aba Museveni yalagira mugamba mazima kyekyalagira va mu byolwali yani president wa Uganda gwe gwogamba mu byolwali mu byalaali yani mu byalaali Yoweri Kaguta Museveni kati lwaki si gwe mulemerako ayogere ku Bisiyaga mulemera ku Bobi Wine yayogedde dda yayogera nadda ssebo kati lwaki si kyemugenderako kati twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga aholdinga opposition kati mu Uganda ekifo ekyo ky'amaanyi lwaki temukiteeka ku mpuga lwaki mpuga si yaba ayogera no of course mpuga like muhaire like Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP omanyinga akyasingira ddala ogamba kankubuuze nti we tuba tubala mu hierarchy y'eggwanga Kyagulanyi taliimu wabanga tubala hierarchy y'eggwanga Kyagulanyi taliimu naye mpuga mwagiri ataliimu bonna tebaliimu mpuga mwagiri leader of opposition tajiriimu nedda sewo era taliimu president bw'aba taliiwo vice president yabaawo vice president bw'aba taliiwo like tujja ku chief justice wataliiwo tudda ku speaker so hierarchy y'eggwanga ng'ensengeka ne leader of opposition sewo taliimu kakati nonetsoke ombuza nzija kumulamwa nzija kumulamwa anti egale soba pela audio onzija kumulamwa I expected this debate to be like this inti tulina amateeka ekyokuŋŋamba nti buli muntu alina right ye wamala you expected kino kiri ku culture kiri ku religion wamala anti oba okisuubira nti omukulembeze omukulembeze olina kyomusuubiramu owaki ow'abantu kuba mukulembeze w'abantu kati anti kati obwobuzibu yali avayirafu ekifo wewabeerayo ekibi Kyagulanyi afuuka mukulembeze wewabeerayo ekirungi talina kyabagamba nze wenjagenda president Kyagulanyi weewano ababaka abeebuzaabuzizza nga tebakoze to expectations z'abantu n'abakola ki najja naye uliriza najja katuti n'agamba omwononoli era alina bamenya amanya naga nti abantu bakubanja n'akola kyawone nga yes oye president watu walina okubeera expect okuzza abantu mulayi watakyogera nga obadde
era owuliranga you're not contented otandika omuluusabuusa kati wamala kankusomese kino kyakulaga muntu the way kuholding a flag n'otukulembera ndowooza sooka oyogere ndyoke njogere nkyayogera kakati olaba president Kyagulanyi ku debate eno yali ku Sabak nali nsuubira nti according to our culture in Uganda it is against our cultural norms and cultural values and morals of the country and the society. Number one, we don't believe in homosexuality. Era nga Buganda kwa musajja wa Buganda tumutegera bulungi nnyo Obuganda saako ne culture yaffe enneeyisa yaffe ebintu ebyo no it's against our culture. Two, the religion I Kyagulanyi by Centum, I'm a Catholic, I'm a staunch Catholic, and I believe the church is against what? The Bible, the biblical whatever is against. According to Sodom and Gomorrah, what happened there? Abantu bakola ki ekibuga ekyo kyazikirizibwa Katonda mwene gwenzikiririzaamu. So even me Kyagulanyi munsi gye nvaamu amateeka weegali, we don't accept that. According to the values, morals, ne bw'ogenda ku ssemateeka ng'ogibikula nga wakava ku pyamba and what morals and values byonna biri study omuntu wabisoma bulungi ennyo kati awo nhandolinga ekibuuzo religious community ndaba ba professor balaba abantu bonna b'ensi yonna endaba egamba katulabe because waninza okubeera oyagala religious the international community erabe to enjoy to get something. However eno abannaddiini b'eno bakulaba mu nsi gy'oyagalamu ba president abenzikiriza bakulaba ab'ebyobuwanga bakulaba Ssaabasajja Kabaka kyabazinga omukama bonna batubagamba yes katulabe ono president ana upholding the morals and values of a country. Kuba Isaac nsokuluza kibuzo n'okugana ya Isaac olowooza ki ku baana oba abakyala omukyala n'omusaako kuba nakuba omwana oluyo baki mba nkunoonyamu do you really have morals? Can you uphold morals in the society? So I felt Honorable Kyagulanyi omwaka ogwo ekibuuzo ekyo ndoza team yete yamuteekateeka bunyi nti this is how you handle a question like this. Kati omaze okwogera maliza se kankubuuze kati nze ngenda kubuuza bubuuzo nziremu wali ye Kyagulanyi ye yaddamu atya bibaddiremu mu Luganda nga wobadde oyogera mu Luganda yaddamu n'agamba nti mu bufunze nze omuntu yenna gwemba sikkaanya naye oba zikkaanya naye nina okumurespect okumuwa ekitiibwa n'okuwa ekyo kyakkiririzaamu ekitiibwa. Naye mu sipiiki ye mulimu ko nti nze sikikkiririzaamu ekyaki nti nze sikkiriza ate kiriimu nti takkiririza mu Bisiyaga tekiriimu okubeera direct. Waliwo wagambye nti I don't believe in homosexuals. Awulira you may not believe you may not believe you may not but I may not. Kati ati abo bwe wayogeranga ye lwaki ayogeranga ye wayogereranga Uganda lwaki ayogerera Uganda. Wamala Isaac, the question is directed to you. The question is directed to you. Isaac, LGBT. Ati wamala wali mbadde nkunyonyolanga ayogeranga ye n'ogamba yali representing Uganda presidential candidate. Yes, wabanga ne mukiza kuye wagira bwati ne mukigaziya ku Uganda kati okutwaliza awamu kikino Kyagulanyi oba yakyogerera ku nsi ya wabweru South Africa oba yakyogerera mu Uganda oba yakyogerera ku maazi Kyagulanyi mumuwuliddeko ng'agamba takkiririza mu Bisiyaga. Wenayo clip gyagamba nti sibikkiririzaamu. Eyagundi gy'ogambye gyayogerera ku Uganda. Okay, mu communication. Obudde weebuli ssebo. Obudde tubulina. Era obudde tubulina. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, Respect, to lesbian, gay, bisexual and transgender people? Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. If we are wrong, we shall find out by ourselves. Just the way we don't interfere with yours. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are What a direct response. Of course. Bamubuza, do you charity kuyesiga nti we know.
kino kyali ono yali nondako President Museveni by then 6 years ago yali president. Our president asano gamba we, yeah? Nature is child direct. Do you going up with president? Like, of course. I don't. I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that what they do is terrible, disgusting. But I was ready to ignore that if there was proof that that's how he's born, abnormal. But now the proof is not there. Isaac, this is a contentious debate. Yes. Wamala. Omanyi gwali kwagala nyende n'ekintu. Naye era tuleme kukanya naye nga tu anti kyoyagala tuleme kukanya naye nga naawe ekituufu okitegedde. Ati nkubuuza gw'owulira enjogerayo ya what I'm demanding from Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be direct. Basing obanga obuvumu butedde ku culture ne religion. Kankubuuze. Ayanukule kibuuzo yali direct. President Museveni yakyanukulira ku values, morals. Anti naye akugambye nti banaye simanyi oyagala naye ayogera ebigambo byebimu Museveni bye yayogera era mugamba nti yakopye Museveni. No. Muganda ngazi omanyi wamala tulina emboozi tegenda kuggwa kati cause kyendi kugamba obudde weebuli anti totegeera nekyoba Pastor Bugingo akyayagala okuwulira Kyagulanyi for the third time ngani ng'omusumba lwaki tabuuza muhoozi lwaki muhoozi tamubuulira yes mugamba ye president yaddako Kyagulanyi mumufaako of course essaawa eno amazima gali nti Bobi Wine asinga muhoozi amaanyi mu Uganda. Ate amaanyi nga mugamba ye stand by generator. Ebyo byabwe ebyo byaba babyogera nze amasinza naye mwenyini naye kati ati kubuulira ekyo ne Pastor Bugingo akimanyi nti Kyagulanyi essaawa eno bwe tumuteekayo ne muhoozi Kyagulanyi ensi yonna emanyi Kyagulanyi yakugamba ddi nga bwe yakugamba yakimanyi nga bwe yakugamba ddi nomanyi buli omu awe munne obudde ayogera anodda nze nkubuuziza mwagala Bobi Wine abeere direct obikkiririzaamu sibikkiririzaamu culture what and what ebino ebya respect simanyi for human rights it's not a right to be gay kuba tozaalibwangako nga gay ebimu ebyo debate zogamba nti sukaali n'omunnyo mu caayi bamuteekawa nti kye bateeka mu caayi sukali wamuteeka mu chai bidde call spade kati wamuteeka mu chai bakutta kyembuuza Bobi Wine Bobi Wine bayirawo wengatta interviews ebbiri zombi ndaba nga Bobi Wine muwa credit nnyo n'okusinga eya Museveni muwa credit lwaki muwa credit Isaac ndoza nziwe ekitiibwa lwaki muwa credit lwaki muwa credit nti Bobi Wine first of all omanyi Museveni waba ayogera afa ku kyomubuuzizza naye ovanga ku muntu gwobuuza ekibuuzo n'asooka n'addayo emabega n'akikuleetera ye Bobi Wine nti bamubuuza ekibuuzo n'asooka n'alowooza kwe tuyita beating around the bush meandering kwetoloola ate osokola kiringa kugamba ekiba bajja ku stay hall wulira ennamasubo oyite simanyi ku bypass kutegeera jaamu aliwa kutegeera jaamu aliwa lwaki kati kankubuulire woba tokitegedde enkyo n'oyita mu jaamu ku kyennenya kyokka ku bukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni buli kimu ayogerera wano mu lujjudde waffe kyemunenyaako naawe oyogerera mu lujjudde tetubyagala kati kankubuulire ene mabega wakati nayita European Union y'Amerika n'abagamba ffe mutuwa anti kati kankubuulire kino na kino kankikwongerereko bwe munenyeza naye wano mu communication nti ne mu communication yomu olumu abyogera tabaze bye nakugambanga nti president yakugamba nti bannaye emmotoka nzikiriza zitambule amasundiro g'amafuta mugagale era gwe nojja n'ogamba omusajja yabadde direct n'agamba emmotoka zigalwe petrol shells
zigarwe ne weebuuza nti emmotoka ezigenda ovuga zigenda nywaki kati kyekyo onyizaako kuleeta ebyokulabirako ebitajjira wantu ate takikolangako no tuli ku debate anti wulira tuli ku debate ya morals and values anti kyendi kugamba ne culture norms za Uganda anti kankubuulire ne woobeera oli ku cultures and norms waliwo kankubuuza obusamize kikkirizibwa mu Uganda sebo wange mu Uganda it is part obusamize kikkirizibwa yes eddogo likkirizibwa eddogo terikkirizibwa okusamira si ddogo kale kankubuuze eddogo likkirizibwa no terikkirizibwa omuntu aloze tumukolere ki amateeka weegali gamulamule waliwo omusango ogukwata eddogo oli kasita abeera nga alina kankubuuze oyina omusango ogukwata eddogo kasita obaawo proof eyaki eraga nti nakituufu nze nakuloga oli munnamawulire osobola okugenda n'oluupa ku poliisi nti mani obukoko bunkyolera bwe manina proof nga ntegeezeddwa bwe manina kuba evidence ebaawo okitegeera obusamize era kyovula tebuweerwanga tewali tteeka libuwera kankubuuze tewali tteeka liwera muntu manyi nga baweerako k'amasabo weegali tegaliwo ati ate wamala kuba wano kuba wano sisobola kuba nkubirewo ki anti kyendi kugamba wamala oli kwekuba teke mwennyini kamuze president atangako basamize ne batuula wamu president atangako basamize ne bayituula wamu abayitanga naye kankubuuze nkubuuziza nti obulogo osobola okugenda ku poliisi ogamba nti wamala yankubye ettalo lirino Isaac osobola okugenda bw'oba olina evidence wamala evidence bulwadde bwawanya ettalo lyasimbye nti kiki ekirala ekibackinga up gundi yo nti bino na bino olina evidence yo kisenga na evidence naye wamala kankubuulire ena wetuveeyo eyo abasawo b'ekinnansi bakkirizibwa abasawo b'ekinnansi bakkirizibwa kugamba ebyo nti wamala ekintu kiri bwe kiti nti omuntu wobeera direct ennyo olumu owaba nti byebyo byenkugambye byogenda okugamba nti buli omu abeera ayagala omuntu abeere direct naye buli wobeera direct nga tolowozezza tulina okutaasa society ye oba nedda tulina okutaasa society ye oba nedda tugitaasizza tutya tugitaasizza ng'abantu tubagamba amazima ku mpisa ne mu generations ezirijja nti banange ebisiyaga bibi tubere direct teri atakimanyi era ne Kyagulanyi akimanyi nti ebisiyaga bibi aveeyo abidi campaign ng'agambe nti bannange kiringa weona ngamba nti ate kyagamba si musiyazi anti wulira naye twagala be direct akyeyogere saawa zino kati ate mwe temuwuliriza Kyagulanyi Kyagulanyi woba omuwuliriza ennaku zino ezisembyeyo oba emyezi gino egisembyeyo abadde ayagala abantu mweyogerere era we mweyogerera buli omu abagamba buli omu abeere Kyagulanyi ewuwe kankuweeyo scenario yemu Kyagulanyi ekintu kye baali balowooza nti alina okwogerako n'atayogerako kyekya airport manyi nga buli omu yali alinda ddoboozi eriva mu Kyagulanyi ku airport sokolindeko wamala ekikulu ebuukabuuka contentious debate zetugamba nti kankubuuze ziri teziri contentious ziri contagious nomanyi tunatandika naye tetukanyiza era tetugenda kukanya tetukanyiza era tubireke mukama abankuumire mujjukire wamma muyambe abawala abagenda mu nsonga mbagambye tusonda pads n'ebitabo ebitabo 4 ne pad 3 ebitabo 4 ne pad 3 osobola otusindikira ssente ezo tutwalire oba nga osobola okususaawo osobola otuwa dazini y'ebitabo ne pad dazini tuweteeka ku namba eri awo oba gwe osobola otukubira akasimu nti munone ebintu bino tutwale ebintu ebyo mu masomero abaana bawone okudropping out from schools fe abamu tetwasoma naye twagala abaana basome so naawe woba oli eyo ng'omulango ogwo oguwulira ng'olaba Uganda ey'enkya tukole mulimu ogwo era omukulembeze wange Robert Kyagulanyi ne First Lady Babi Itungo Kyagulanyi nyinza obakyalirako eyo tulabe nga abaana abo tubakwatako
atakumira mpeera naye tujja kutandikira awo enkya teriwe tutandikira ogwo tugugadde tujja tandikira ku Bugingo naye okyanyi nti Pastor Bugingo kyeyagize kituufu nnyo okusaba abakulu baveeyo bonna boogere buli omu ayogere sitandi yawe sitandi ye yabagambye atakikola afe gwobeera osooka okufa kyogere mu luzungu Pastor Bugingo ebyo byokwogereranga ku kituuti kyo mu Luganda abazungu ne balema kutegeera byoyogera byogere mu luzungu naffe tutegeere nti kyakiyo tebyagalira ddala Katonda omulungi abatukuumire amiina Uganda y'enkya